Makindye buvuddeko poliisi yategeeza nga begenda okuwandiisa boda boda zino okwetoolera eggwanga okulaba nga bonyeza ebyokwerinda. Mu kiseera kino etegeeza nga byakawandiisa boda boda zisoba mu mitwalo 7. Mu kuwandiisa boda boda zino baliko ebagoberera omuli okugisa mu mannya ge n'amaya pikipiki yinginiyayo n'ebirala. Ekyamazima tuli bennyamivu nnyo eri eggwanga lyaffe lino nti okubuzaabuzibwa kweyongedde okugenda mu maaso eri abatutwala mu ggwanga lino. Wabula kino kitawuddamu kukavuza boda boda bagamba nti ekya poliisi okubawandiisa baagala kutwala mulimu gwe balemese okulira mu Kampala. Mu lukungaana linamu otudde Makindye ku ofiisa boda boda nga bakulemeddwamu Frank Mawegi bategeeza nti bo nga boda boda beeraliikirivu olwa poliisi okujja ne basanga ku siteegi n'abagamba okuwandiisa nga bayambibwako ebitongole ebyenjawulo. Kuba twazudde olukwe olulimu ekitongole kya poliisi n'ekya KCC okwagala okutwala omulimu gwaffe nga KCC kati yeekwese mu kitongole kya poliisi. Boda boda mwatufuula saddaaka neyayingidde eggulo agenda kukuba okukwata muvuzi wa boda boda. Bassebo tubategeeza muli bannayuganda naffe tuli bannayuganda. Ebyo nga bitya abantu bakubirizidde okukebezanga endwadde z'amaaso baleme okukoma ku Mukenenya kuba nabo gatandikiriza mpolampola. Byogera Dr. Lukambuzi Richard wabadde ajjanjaba n'okukebera amaaso mu sitole by'obulamu lwateekeddwa ekasanga nti okuwa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Dr. Lukambuzi ategeeza nti abantu basinze kulumya obulwadde bw'alagi bw'amaaso. Naye nga okusingamu ekyo yenye abantu abasinga bafumbirwa obulwadde obwa alagi. Awamya omuntu mu bujjanjabi buno Kasule Muhammad nga yakulya kasanga ti Comfort Cottages alambudde lwaki balutegese. Comfort Cottages singa okwagala abantu okubaabala mu Bannayuganda n'okweragirira mu nsi yaabwe. Ye Sheikh Sulaiman lubega kugwasibya abantu okuyiga okugaba nga singa Katonda ababawadde ssente. Mujewo ki omuntu n'obeerawo nga ssente ozigasa gwe wekka na mukazi wo lwaki n'abalala bayite bagire ki? David Tamale ne Anestas bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.